ku mulundi guno era bapangisemu ku nnyonyi z'amagye ga Uganda ye bebawa embejja ebatwale ku bugenyi mu kibuga Bunia ekyo mu buvanjuba bwa Congo. Ku lunaku lwokuna nga 12 Okitoba 1998 abasaabaze abaali ab'okulamaga olw'e Bunia baatandika okugoba ku kisaawe Entebbe. Baali bawerekerwako ab'eŋŋanda zaabwe, ab'emikwano gyabwe abaali bazze okubasiibula. Bonna baali banekedde bulungi era ng'essanyu n'ekinyegenyege by'olugendo bibula nno okubatta. Mu keekalo kano muno mwe mutuukira William Lukyamuzi, kapiteeni w'abazannyi b'omupiira era yalindiriddwa n'amaddu olugendo lulyoke luggyibweko akawuuwo. N'ennyonyi gye baali bagenderamu nayo yali yeetegese dda okukola ogwayo. Abavubuka abazannyi b'omupiira baali wakati w'emyaka 18 n'26 era ng'abasinga ku bo baali basoma mu yunivasite e Makerere ate nga n'abalala baamalako dda emisomo gyabwe. Baali nno balamaga n'abamu ku bawagizi baabwe ab'eŋŋanda awamu n'ab'emikwano. Mu abo nno mwe mwali omukyala omu eyayitibwanga Ddamulira, muwala we Suzaana ne mutabani we John. Awo ku ssaawa nga 2:05 ez'okumakya ennyonyi yasitula ng'erimu abasaabaze 40 n'abakozi baamu 5. Omugobe w'ennyonyi yali Kano Walakira, yali tawunyikamu mu mulimu ogwo. Yali yayambibwako mugoba munno omulala eyayitibwanga Bukenya. N'ennyonyi yennyini nayo teyaliiko nkenyera yonna, anti kyekimu yali mpya tukutuku. Byonna byali bulungi ddala. Kyokka ekyali kyeraliikiriza kyokka y'embeera y'obudde embi ennyo eyali mu gasozi ga Lwenzooli mwe baali ab'okuyitira. Anti ssebo, ng'empewo z'omu nsozi ezo zikirimegga zikutte ku nnyonyi obulungi bwe ziti, nga ziyinza okugenda nga zigibonga ng'akasasiro, zigenda nga zigizinya olugujje okutuusa lwe zagitandagiranga ennume y'ekigwo gye bayita Vomwange. Bino byonna abagoba b'ennyonyi eyali etwala ttiimu y'abazannyi b'omupiira bano mu Congo baali babimanyi bulungi.